87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9 emunyenye y'eggwanga program koti YAMAKA Maidini Kabali Bugonzi omulongo babiri Sara ngemanya gange nkwaniriza nnyo mukwano gwange mu programu yaffe koti YAMAKA. Akayimba tuyine banja fenna lya kwagalana ke kagudo programu yaffe koti YAMAKA. Ebigambo ebirimu tubiwulirize, tubiyige, tubipracticing, tubiteeke mu nkola. Tetubiwuliriza buwuliriza na kubirekawo ne tulowooza nti bigamba abantu balala. Bigamba ffe. Okwagalana fenna kye kitugatta, kye kiraga nti Katonda akola mu ffe. Mwasuze mutya mikwano gyange? Mwasuze mutya baganda bange? Mwasuze mutya eyo bazadde baffe, bakulu baffe? Kansuubire nti nno muli bulungi. Abalwadde nsaba Mukama Katonda asuuse. Abalina obuzibu obuteebereka nsaba Mukama Katonda abibayiseemu mu biwangule. Abafiiriddwa bitalo nnyo, bitalo ddala. Nsaba Mukama Katonda abasaasire, nsaba Mukama Katonda abagumye, nsaba Mukama Katonda abaddizeewo. Mmanyi omuntu bw'afa olabanga y'enkomerero y'ensi, naye teba nkomerero ya nsi. Era nsaba Mukama abawa obuvumu. Olujja luba lujjudde ng'akaseera k'okufa ke kaliwo. Nnaku 2 batandika okusiibula kubanga balina okudda ewaabwe. Olunaku olwokusatu bamunda nnyo bwe babeera basigaddewo. Olwokuna baganda b'omugenzi, abaana n'abalirwana be babeerawo. Olwokutaano abali ewala batandika okugendera ddala. Olunaku olw'omukaaga nga tannaweza na wiiki n'abaana bennyini naddala abakozi batandika okusiibula okuva ewaka okuddayo ku mirimu gyabwe. Wiiki weggwerawo nga baali basula ng'oluggi luggule, wabweru waliyo ekyoto, bafumba emmere nnyingi, banyumya ne beebuzaabuza. Wiiki weggwerawo ng'oluggi luzzibwawo buzzibwa wadde nga kasitapoli tebakasibye. Abadde akubuuzaako, abadde agamba okyaliyo mu kyalo, olwaba abivuddeko naye aba alowooza birala. Si mu mutima mubi, naye amazima gali nti si ggwe oba osoose okufiirwa. Abamu tuba tukyalina mu kubaziikirako ate naffe ne tufiirwa. Olwo amaziga n'ogajja ewa munno ate n'ogazzaako bizibu byo. N'ebizibu by'ensi eno nno bwe bityo bwe biri. Banno bayinza okukaabirako wiiki eno ate enkya Omukama n'abatunuuliza ekizibu ekisinga n'ekikyo. Tubeere bavumu, tubeere bagumu. Nze nagamba nti ng'oggyeko okufa kati tewakyali kizibu kindya ne kintwalira wiikisi 2 nga nkirowoozaako. Bijja ne bikutawaanya omutwe ate ennaku zino bingi ddala. Naye n'ogamba kasita sifiiriddwa, kasita nzisussizza, oba bakyabanja babanje, naye kasita embeera si y'amaziga. Bitalo nnyo abaana abafiiriddwako bazadde bammwe. Bitalo ddala abazadde abatunudde mu ntaana z'abaana bammwe. Bitalo nnyo abafiiriddwa emikwano gyaffe be tubadde tukola nabo, be tuwangaala nabo, abatuwa amagezi, abatuyambyeko okulaba tituyita mu nsi muno. Mikwano gyaffe be tutagenda kuzzaawo. Obeerawo n'obalowooza n'oyungula amaziga. Ekiro kya leero nasuze ntunula amaaso gakoma eri. Nalowoozeza ku jjajja muzungu, ne ndowooza Kanoni Njagala, ne ndowooza Kagolo, ne ndowooza Astawu, omutwe gubanga oba ogulimu ki, ne ndowooza abantu bannange ba Triple B baani. Ne ngamba Mukama Katonda weebale kuba okyatukumye nga tuli balamu. Abamu baafa bato okusinga ffe. Abamu baafa enfa etategeerekekanga ne kati ne weeyimiriza omuntu n'omugamba gundi yafa atya nga toyina bw'oginnyonnyola. Nenzijukira omugenzi Haji Hasiyo yali yakatusiibula ng'agenda ewa mukyala Nakandi. Essimu okuddamu okunkubira nti ati Muzeeyi Hasiyo ali mu ggwanika e Mulago. Nenzijukira bwe twabonaabona okugenda eyo embaala okumuziika n'ebyaliyo kwegamba nabadde ne sleepless night. Naye bwakedde
era wendi naye nange ndi bwe ntyo yege. Abo bonna baku mirimu sinnabagamba kuba kika kyange. Abatuuze b'e Kabaale Bugonzi bamamuza Falubaani bonna n'obalowoozaako n'ogamba ya Allah kankwebaze olw'obulamu bw'ompadde wadde bulimu okusoomoozebwa naye era mpitawo mpangula. Kale kitubeerera ekyokuyiga ke kayimba tuyina ebbanja. Bw'obanga olina obusobozi obuyamba ku munno n'awangaala olunaku oluddako muyambeko. Engeri okufa gye liri tteeka banaffe tubayambeko bawangaale kasitera tujja kutuuka tufe. Ssenga Mungu nti engeri gye nnaafa essaawa yonna toyanguyiriza kufa kwange kasitera nnyina okufa. Naye n'olaba munno ng'awangaalira mu mbeera ya Rabbi ey'amaziga, ng'awangaalira mu mbeera eya mulongo agenda kunnyamba, ng'awangaalira mu mbeera ey'omuwuliza w'ekkooti y'amaka okumuweereza omutwalo, ng'ate naffe baagamba tetulina. Saba okutegeeza abawuliriza bange bwe mbadde nga nnyina mbadde ntoola, era ne bannaffe babadde bayina babadde batoola. Omuwuliriza omupya yenna mpeereza mesegi yenna nga ya buyambi togenda giwulira nga ngisoma. Era tutagana genda wakali g'ogambe mbw ate envudde gindi ne transport yanzizaayo simulina era ojja kutambuza bigere. Embeera y'ewakali mubadde mugimanyi buli gwempita bwe buba bwakumakya nga anywa ka caayi, bwe balanki nga tuli akamere nga ndaba bwentetenkanya, naye amazima ga Katonda ne caayi ewakali gataliiwo. Olunaku lwajjo bandeetedde abaana b'omugenzi Kyappiri. Abaana bonna eyamo baweerera nga nkijja mu kamwa kange. Era mbadde mbaweerera si be bokka bangi. Nenze gwe mulaba sigenda kusobola baweerera ttaamu eno. Abaana bange ab'omwana gwe twatemako omukono ogwa kansa lwekyo baalabirira. Sigenda kusobola baweerera bonna abo ntoola mu nsawo zange sigamba nti balina basare ewantu. Abaana bange ab'amama Saala, ab'omukyala wange ow'ekawempe gwe mbonyaabonye naye yafiira mu nnyumba n'abaana be bonna mu nnyumba n'abalekamu. Abaana bonna tandika okubalabirira okuva mu kujja omulambo gwa maama waabwe mu nnyumba omwo ogutwala emulago ogukebera okutransportinga bode era ne mbajjayo ne mbateeka ku ssomero. N'abaana abalala bangi be mutamanyi. Okusoma kwo munzikiriza abaana bawummula ettaamu. Sigenda kwekutulamu bannange. Sigenda kusula nga ntunula. Sigenda kwekubagiza nzenna ntuuka obakola ontya. Binsuseeko. Sigenda kwekutulamu mirundi 5 natuuse n'okugamba singa waliwo ayagala okugula oba olugalo lwange oba ekigere kyange ng'agulako kagere kamu akagule ampe ssente nziz'abaana ku masomero. Nedda. Kansooke nnwanagane n'abalwadde ttaamu emu abaana banaagisanga inshallah. Mukama kyanansobozesa sekendi ttaamu nja kutandikira awo. Kasita bwe nali neeyama nakijja ku mutima era Katonda amanyi lwaki nnemereddwa era ndyongererezaako. Nyina obuzibu bw'abalwadde ababadde baweereza SMS. Ne ngamba jangu ewakaliga nga nze nkyogera. Era ne mbagamba genda bwayitawo ennaku 6 okomewo nzoogera ng'alowooza nti teziwere. Genda bwabeerawo ennaku 10 okomewo ekivuddeyo gy'ombuulire. Bakazi battu ne bajja ne mbawa transport ne basajja battu ne bagenda. Ne bagenda okutuuka okukomawo okumbuulira ebivuddeyo nga biiru ze babawadde sizisobola. Abamu nga tusaana mu check-ups mu malwaliro amanene. Omutwe amuzibukula. Nyina omwana ow'obuwala yali yakamala okuzaala. Bwe yamala okuzaala baamusala olukindo n'omwana yafa. Aba ali waka yakamalawo ennaku 3 n'akolola olukindo ne lutanda ne lubejjuka lwonna. Okuddayo mu ddwaliro abaamusala mbw ate baagala ssente endala. N'empeereza emmotoka najja mu ddwaliro erimu ne baddamu ne bamusala. Oyo mbadde simanyi nti mmujjayo manya ne baddamu ne bamutunga. Ng'olukindo luvunze. Bannange oba tokikoze kubanga olina. Naye oyimirira mu ngatto n'ogamba munno n'akolola ebyenda ne bidda wabweru. Ddala lwaki ndya ennyama. Munnange n'akolola nga n'omwana amuleetedde obuzibu afudde. N'akolola ebyenda ne basibawo busibikasipi basobole okugatta omubiri yenna ng'avunze n'obulumi obwo n'ogamba nedda. Nzaani Katonda gw'asobodde okuwa emitwalo 5
kagigende gijjanjabe omuntu oyo. Bannange ogenda okubigattagatta ng'olunaku ssente z'ofulumya nnyingi. Nabagambye jjo n'olunaku terunnayitawo nti sigenda kubakaluubiriza naye ngenda bakaluubirizaamu. Sigenda bakaluubiriza school fees ezo nakkiriza naye nzikiriza era nazitadde ebbali. Ngenda bakaluubiriza n'ekitabo kya Dija eky'abalwadde be namusindikira abagamba nti nno baweereza message ng'ate bwe kiri era ne batandika obujjanjabi. Ng'oggyeko bali aba TV n'abalala abalwadde abo bali 17. Abasinga bakomyewo. Omukyalo w'abaana 5 ayina ebimukozesa n'abaana ng'era bwe yawandiika message yakomyewo. Omukyalo oli eyafiirwa omwana ne mugamba bw'omala okuwona ojje yajja Dija n'amukolako. Omukyalo omulala yafiirwa kibebbi n'asigazaamu kibebbi kimu Dija yamukolako. Omwami wange gwe baasuulira olumbe ku lubimbi Dija yajja n'amukolako. Bonna baagenda abamu tubamaliriza abamu bakomyewo n'ekitabo kirimu ebbanja. Ekitabo kirimu ebbanja lya $3,11,000. Ekitabo kibanja miliyoni naye $3,11,000. Naye ekitabo ekyo kirina okusasulwa ate ekitabo ekyo ssente ziba zirina okuddamu okusuubula. Ate n'abalala tebannamaliriza kati ng'owajja ow'abaana 5 njagala kubamaliriza nabo bagende. Waliwo kwegamba byonna byebyo. Ebbanja mbadde ndisasuddeko ery'emiliyoni 4 ze neewola nga ntegeera mbuzayo miliyoni 2 zokka. Omukadde oyo yazimpa ezo ezaasembayo ajja kugumiikiriza saagala mwogera ku radio. Nja musasula inshallah nga tumaliriza January ono. Naye bannange nzitoowereddwa. Nzitoowereddwa. Muntu yenna okuddamu okunkubira essimu ng'onsaba buyambi ezo nja zijjako. Kyonna kyo nkiggalewo omanye nti wali ggwe eyalemesa omulala okufuna obuyambi. Omanye nti wali ggwe eyalemesa omuntu omu ate batandika bagamba wagambye tolina buyambi naye nze sirina wakuddukira. Nze nagambye sirina nakyogedde n'ensi ewulira. Lwaki olowooza okuddukira ewange nga nalangiridde nti sirina? N'olwekyo banywanyi bange ndi bwe ntyo. Omutwe gunnuma bulungi lwakuba tegulimu ssenyiga naye mulimu oba olufubafuba lunajja. Olusujjasujja lunnuma bulungi ddala n'ebigere mpulira bibuguma. Kati kwokulya simanyi kuba bwe mba ndi bwe nti gaba mata oba juisi. Ninga nja kutambula nja kusituka sijja kuba yegeyege. Naye munkwatireko wakiri obutasukka Lwakutaano. Mbeegayiridde nnyo. Sirina balwadde bapya be ngenda kuyingiza. Kammalirize bino ebikadde ebiriwo mpewuke ate tulyoke tulabe kye tuzzaako. Nyongera okubagamba baganda bange mugume olw'embeera gye muyitamu. Bino mbibanyumiza kuba nammwe muyina ebibaluma. Otegere nti ffenna bwe tuli. Eggula essimu emu yokka ye yansanyusizza. Omukyala yankubidde nga yeebaza. Omukyala oyo nakiyita kusobya. Mugenderere nnyo eddagala lyendeeta ewaka ligandireeta oluvannyuma lwa dimandi oba ekizibu ekifaanagana ekibeera ku ssimu. Abakyala tusobya ne tuggyamu abaana Katonda baba atuwadde. Abaana abo si bonna nti babadde baana nga ggwe bw'olowooza. Abamu luyinza okuvaamu neera ne luba n'ebizibu byalwo kuba ekiba kiruggyemu kiyinza okusigala nga kikuleetera ebizibu. Naye omukyalo oli yajjamu olubuto ye yannyumiriza nze mu kutunda eddagala saategeera. Omwana abadde amukaabirira okumala emyaka 6. Yamuzzaako baana banne 2 bonna ne bafa. Era talina mwana n'omu ku nsi. Okuva eddagala ly'abaasobya bwe lyajja. Olunaku olwokubiri lwennyini omwana lwe yasirika. Teyaddamu mulaba ng'akaaba. Omwana yamuloteranga mu fomati zonna enaakaaba amwewese ku mugongo amuzaala amunuune amuyonka ebbeere amuziika ng'amuloota n'amusuza ng'atunula mu buli fomati mu buli style.
era nga bw'aba n'olubuto ate kiyitirira ng'aloota oli ali mu kusitula ono gwagenda okuzaala, ali mu kumuyonsa, ali mu kumujja ku maama we, ali mu nasirise n'empuliriza bwe nti nemugamba lwaki walinga towandiika bbaluwa. Namugamba kati olwo bino ebizibu byonna ne mubisirikira, kati si bakugamba nti eddagala ly'abaasobya lizze. Munnanga omwana taddanga mumuloota naye era namugambye taddamu kufuna lubuto mangu nga tetunnaba kujjawo ku kafiisa. Wadde omwana asirise awummudde mirembe naye oyo yekka yeringa essimu eyabadde oba kaleekaleko nempulira nga nnyina ekyamaanyi kyenkoze mu bulamu bwe kuba yakubye musanyufu nnyera ne ŋŋamba obwedda sinnaba kusekako naye Katonda n'ansaasira waakiri n'ampeerya essanyu. Bannange eddagala erijja ewaka liga kizibu kyakudda. Abantu abalireeta olumu bakaddiwa, olumu bafa, olumu banafuwa, olumu bafuluka, olumu ogenda omugamba ng'akuwa piisi 100 abantu nnyina 1,000 nga mufika. Bwe munaakulembezanga ebirala ne mutafangayo mujja kutuukanga kulisaba nga terikyajja. Kati bulijjo nsuubira okufuna kasana w'abaana. Kasana w'abaana mbuze. Kasana yatuuse mikwano gyange ab'oku lusegere bonna kyenkana bamututte. Kati nange ki? Nange ki? Era abaana bange mugende ku Nakyokkeya. Mubafunire ekyogero, mubafunire ekyogo, mubafunire ebizigo. Abaana bange nga tebannadda ku masomero mbatwale Rubaga, mbatwale Kibuli, mbatwale Mbapasita, mbatwale mu ddiini zaabwe mu Baadiventi, abaana babasabire. Gula ekitambiro ky'emmisa, teekayo ssente mu muzikiti basabire abaana. Abaana baffe gye balaga ku ssomero abamu badda, abamu tebadda. Abamu badda naye nga tebakomyewo nga bwe baagenda. Abamu bagenda ne baleeta ebintu bye bataagenda nabyo. Bakomawo n'ebiteega n'ebitambo n'ebidandi n'obusiru. Omwana yagenda nga mugezi. Nolwekyo bino ebintu mbibagamba tubitangire. Tunaakaaba pakaddi, tuneegumya bwegumya, tunaaba bubezi na ssuubi nga tetukola. Tubeere n'essuubi naye nga tuteeka mu nkola ebyo bye tusobodde okutegeerako. Omwana agenda te ku ssomero nga talina Bayibuli. Omwana agenda te ku ssomero nga talina Kurani, nga talina musaalo. Omwana agenda te ku ssomero nga talina mudaali. Omwana agenda te ku ssomero nga talina sappule, nga talina kalaadi. N'omala n'ogamba mbu ya Allah nkuumira Sharifa wange ng'amukuuma atya? Gwe maama ne taata abasharifa mutaddemu ki? Ya Allah nkuumira Jeetu liida wange, Jeetu alina omudaali, Jeetu yabatizibwa, Jeetu yamala omusomo, Jeetu yamala omugigi, Jeetu asembera. Bannange tukole byonna kuba nze simanyi Katonda w'anaatwanukulira. Ekibula tombuuzanga oba onsanze mu muzikiti, oba onsanze mu kyaki, oba onsanze mu Badiventi, oba onsanze mu buwangwa, oba onsanze ludda wa ndeka. Kuba ne bonsanga emulago mu ddwaliro tombuuza lwaki gye ndaze. Buli wamu ntuukayo nga nnyina kye njagala ku lw'obulungi bwa famire yange y'ekkooti y'amaka. Ndikola ekisoboka okulaba nti mpa omuntu omulala essanyu. Bwe ndiba nnemereddwa era ndirangirira ku rediyo nti nnemereddwa. Era nsaba abawuliriza bange muntaase, munkwasizeeko. Sooka okusasula ekitabo kya Dija nkimalirize. Mwekennyini muwulira nga ngamba Dija mpaayo, Dija mpaayo. Eno omwana awandiika n'ojula omusiimuula obwongo naye ng'ate awandiise. Nasuubiza omwana ono gwe eyakyala ku lunaku lwa Friday nga Christmas egenda okutuuka, namusuubiza obujjanjabi obusingako awo. Nabwo bunnuma kubanga omwana nga tassa bulungi, tatambula bulungi, omwana oyo ow'obulenzi. Ssente ze twasooka okufuna zaabadde za kutwala baganda be eri nazaala we abajjanjabeko. Bannange mmwe mwerabira ebbaluwa n'ebbaluwa enkadde empitirivu n'ebizibu byazo. Kati bali abaana omwana yatukaabya nnyo amaziga jjajjawe gwe yasobyangako, nsuubira basiibula ku Lwakutaano oba Lwamukaaga. Transport n'ebbanja era nze. N'olwekyo omwana wange ogira omala weeza eddagala lye baakuwa, tujja gendako mu ka X-ray oba mu ka sikaani, baddemu bakube ekifuba ekyo tulabe nga bwe twayogera. Okussa lwaki kuli bwe kutyo, manyi Katonda ajja kukuuma paka nga nsobodde okutuukiriza ebyo.
mu kitabo mwebiri buli kimu nkimanyira nkiyitamu ne ndaba we mmanjibwa ne we ŋŋenda okutandikira ne kye ŋŋenda okukolako naye nga tujja kuwangula temufaayo. Kale yisa emikono mu maaso weebaze Katonda olw'okukuuma ng'oli mulamu. Oba abaana tebagenze ku ssomero kasita weebali bali abanywa. Landiroodi oba abanje kasita oli mulamu kubanga waliwo n'abaaleka goloofa nga bali mu bitooke beebase. Togenda ku ntujjo mutima gukubwatuka ofune ne pressure kuba otunudde ku landiroodi. Mutunuulire omumanyiire oyimirire omugambe ezikyagaanye kasita bulijjo nkusasula. Naye bw'ofuna teweerabiranga okusasula kuba naye mwajja akasente nnyumba ze yazizimba kumuyamba teyazizimba kuzisuliramu bwereere. Naye temutya bizibu, temutyekerera mitima. Mutima gwantyemukiridde ekiro kyonna ne mpulira nga nange nsaana kansolingi. Kale nze bwe guba guntyemukiridde mwensaba guleme batyemuukirira. Mutunuulire ebitonotono bye muyinawo bibazzeemu amaanyi. Tunuulira ku baana bo Katonda gw'abawadde. Tunuulira akayumba ko wadde toyina baana ogamba ababayina babasuza mu ssubi kasita nnyina akayumba kange Mukama gy'alinsangira nampa omwana. Ogambe siina mulimo naye nnyina ekyokulya kubanga waliwo n'abayina emirimu nga tebalina kyakulya. Akatono ako k'olina mw'oba oteeka essuubi mw'oba otunuuliza omutima gwo nga Mukama Katonda bw'okyamusaba ebirala. Waliwo akayimba kankanoonyeko wano oba naakalaba bakayita neeyanzizza nzaani Mukama gw'otuusizza ndowooza ka mwana mulenzi bamuyita Sseremba. Bwenkalaba ngenda kakuba kankomewo. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emmonyenye y'eggwanga programu kooti YAMAKA Maidini Kabali Bugonzi omulongo babiri Sarah gemanya gange bamuyise Fred Sseremba n'akayimba neeyanzizza Mukama neeyanzizza nzaani gw'otuusizza kugamba ku lunaku olwaleero abalala baagenda bawere naye munnange bw'oba osobodde otukuuma olwaleero tweyanzizza nnyo taata tweyanzeege. Nnyongera okwebaza abawuliriza abange mwenna abankwatiddeko okutoola akatono ke muyina okulaba ntutambuze kooti YAMAKA. Kitabo kye nnyina kya ku mulongo gavumenti sinnakimalayo kyalimu abajja ku muzaana ababadde bajja oggula engoye ku Krismansi n'ababadde batutoolerawo kyonna. Babirye Caroline tweyanzizza Namajju Shifra tweyanzizza Namisango Aisha Ekazo Nabitosi Fatuma Mwesigwe Rose wonna wooli Nakalanzi Silivia Nanyonga Marioni Lukia wonna wooli Nakazi Grace wonna wooli Ssanyu lya Mulongo tweyanzizza nnyo tweyanzeege Nakato Eva Ssanyu lya Mulongo Patience tweyanzizza Nakato Eva Nakayiwa Safina Birungi Mariamu Kengazi Justine Damulira Wire Namwase Sayiga Nakayima Safina Eruwafu Nalumansi Gladys wonna wooli Mukyala Nakanwaji Shamimu Mukyala Nannyondo Ruthi Achan Margaret Mama Joram ne Jona Muwandiike Mirabu tweyanzizza Nakanjako Fatuma Nakagwa Rose mu Kiyembe Kigongo Teddy Ekyebando Benjamin Twegire e Kampala Nasozi Jane wa timu Nakasero Group Nancha Dorothy tweyanzizza Kiddu Grace tweyanzizza nnyo tweyanzeege njagala okweyanza ku Nabagala Lazia tweyanzizza nnyo Justin Mukibo tweyanzizza Mama Sophia Gayaza Gwokyalya Bridget Ebuziga Sharifa Kaja Emasajja Mama Danias Erugazi Kiza Robin Nakwero Kembabazi Topist Ensambia Mama Emma wonna wooli Ngabirawo Lwenzije wonna wooli Nassali Juliet Kaitesi Sharifa Bate Ara Nachiguli Patience Ebwayise Esther Ruthi Nansubuga Jessica Nantambi Wamala Aisha Nakabugo Shamira Mama Shirafu Htei
ekiteezi mama Ashirafu ekiteezi Nakato Sise Seruga Ismail tweyanziza nnyo mwami Seruga Ismail na Mrs. Samu Sara Ibrahimu Nalongo Damali Seta Mukono Faith Peace Ewo Nawoli Mukyala Nakibuka Justine Namuddu Shadia Mama Precious Mary Nalongo Kirungi Generous Kamocha ne Mama Kibirango Trevor tweyanziza nnyo tweyanzeege omwana wange gwe twakyazaako wano mu studio yali owa Fisitula nakubasuubiza ne muganda wo nti maama ndimuweerezaayo akantu nkirowoozaako kajja kuba katono naye sinnakafuna era nja kuba nkaweereza n'ekitabo ekyabawa obuyambi saakifuna mba nsaba nakyo nkifune baana bange sobola okwebaza ku bantu ababayamba. Programu za TV zonna ezize ziragibwa nga bwe muyambibwa amannya gonna ge muyina mugampe abantu nze mbeebazeeko kuba okutoola ssente n'owamu nno gw'okwatiddwako ekisa tekiba kyangu. Saba okutegeeza abazadde mwenna abalina abaana bange ku Pearl Educational Center Nansana Nsumbi ti abaana bange bakyalina basare zaabwe tewali kikyuseemu. Madamu gyali mukyala w'omugenzi Kagolo Robert era abaana bange bakwasaganya bulungi. Basale zange zaali ku $300 era abaana bange tebabongezza. Omwana wange yenna alina basale enkadde genda ofune renewal card za kaadi y'obujja ekikakasa nti n'okyali ku basale ya mulongo. Genda ewakaliga ofune kaadi empya egenda okwezza obujja. Pearl Educational Center Nansana Nsumbi ne ttiimu yange y'abaana bandeega yaggwamu amaanyi okuva mwami Kagolo lwe yafa. Naye bibaawo setbacks zibaawo olaba tufiirwa abantu moral yabaggwamu kuba ye munnammwe gwe mwatumanga nantuukirira. Pearl Educational Center Nansana Nsumbi era yampadde basare empya $25 yamperedde ku $30. N'olwekyo yandyeetaazo tuwa omwana ku Pearl Educational Center Nansana Nsumbi kuba 070 18 83 16 kuba 070 18 83 16 yessimu ya mukadde namwandu wa mwami Kagolo ku Pearl Educational Center mperedde ku $30 n'olwekyo ogende wakaliga ofune kaadi n'oluvannyuma ogende ku ssomero. Emirates High School nga lirina kawuka lya senior lyamperedde ku $30 O level ne $30 A level. Emirates High School nga lirina kawuka essimu yaabwe eri 075 2 63 74 41 075 2 63 74 41 ne 0702 63 74 41 anja kumalako just headache mutwe naye nga gujja kutereera mpola. Neyanzagayaza Cambridge College of St. Mbaga bamperedde basare ku $60 okuva ku senior 1 paka ku senior y'omukaaga. Genda obalambule, genda obafune, genda oyogere nabo bajja kudduukirira. Genda obakaliga ofuna identity card ogende ku ssomero ng'omaze okugifuna. Gayaza Cambridge College of St. Mbaga essimu eri 0772 45 51 18 077 45 51 18 ne 0705 86 35 03 ne 0705 86 35 Nankabirwa Memorial Senior Secondary School nga liri Busiika $35 okuva omwana wa senior 1 paka wa senior y'omukaaga. Essimu ya Nankabirwa eri 0752 96 0848 0752 96 0848 ne 0703 33 38 ne 0703 33 38 n'ensembyayo Mary Hill Christian High School nga liri Gayaza Nakasajja. Senior 1 paka senior y'omukaaga bamperedde ku $60.
Mary Hill Christian High School Gayaza musingi gwa Kikatuliki tutwala abaana eddiini zonna era nga tubasomesa ssomero gazi ddungi jangu olirambule. Essimu eri 0753243416 0753243416. Abazadde bange mu second term ngenda kuba ne bursaries nnyingi. Ate mwegendereza abantu abavuddeyo abayitirivu nti babawa bursaries. Oli ayinza okukoppa ayagala okwagalwa nga mulongo bw'ayagalwa naye ng'omutima gwe si kyekyo. Ng'akoppye bursary za mulongo naye nga ye talina nsonga lwaki. Abaana ne mubatuusaayo ne babaggyako ssente nnyingi obukwakkulizo bungi. Abaana ne batasoma bannange nze bye mundoopera nange olumu binsukkako. Nange sinze mba nakutumayo nange mba simanyi gye walaga. Nolwekyo nze bursary naalibadde mbalimba nti nnyina nnyingi naye sizirina. Amasomero galina amabanja tegamanyi kigagenda kuliisa baana kyovula tegampadde nnyo bursary. Tujjumbire zino eziriwo n'okuzza obujja kaadi zaffe enkadde. Mbasuubiza inshallah bursary nja zifuna eza second term. Omwana bw'aba alemye tewali kyakkola. N'abange bonna abaana bempeerera ebbali bonna eno first term tebagenda nja batwala second term abasomesa n'abannyonnyola. Sirina kyakkola kuba sijja kugamba nti nja batwala ate nga sigenda kubatwala. Ebyetaago bibeera bingi ate nga akasente katono. 73 wamala tweyanziza tweyanzeege Nalusiba Amina wonna wooli. Mugabi Yosaani weebale kuwuliriza. Nantumbwe Ramadhani Hawa Nantumbwe Ramahawa weebale obuyambi. Mama Aroni weebale obuyambi. Namubiru Viola weebale obuyambi. Nalika Aisha tweyanziza. Angelo Emachinde tweyanziza. Aida Eni Nakirebe. Mama Masse Emukono. Mama Mirake Namumira. Mama Liliani Emukono. Tumukurati Paya Sechebando. Naluwama iwonna wooli. Nambuya Betty Ekagoma. Na Gudi Prose Ekagoma. Na Chaze Desire. Na Muddu Echi. Baby Wansakwa tweyanziza. Nabatanzi Asumani na Lwadda Jeni. Mama Beke Nsakwa na Cheyune Prosi. Silvio Wengabi tweyanziza. Hasifa muwala wa Muzibe tweyanziza. Nakakawa Mire tweyanziza. Kwala Melda tweyanziza. Mama Imrani wonna wooli. Nabatanzi Babra wonna wooli. Birungi Sisa wonna wooli. Namuli Mariam wonna wooli. Naluwoza Sumputa Eni. Nampeewo Salima ne Mama Shirati Emagere tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nachokeya esangibwa ku Lubaga Road watandikira bayitawo ku musajja alumbwa. Nachokeya bakujjanjabanga bajjanjabisa ddagala lya miti oba eri obutonde. Tufeeyo nnyo ku baana baffe abagenda okugenda ku ssomero okubafunira ebyogo ebyogero olumanyo entalogwa ekizigo kyabwe. Ate naffe okwejjanjaba abalina sukaali abalina pressure abalina asthma abalina aniya abalina ekiwanga twejjanjaba obulwadde ne butuva mu mubiri ne tusobola okubeera abalamu. Tova mangu ku mpekezo z'oba oyina gwenywa eddagala lyo nga bw'onywa n'eddagala lya Nachokeya oddeyo mu ddwaliro abasawo bajja kugamba liyi ng'obutafaali bulinnye kansa nga tumulwanyisizza era abasinga babuuza obadde weerabirira otya awo bagambe nti mbadde ndi ku Nachokeya era nnyinayo eddagala. Enseke ezaazibikira ebizimba mu lubuto kabulwadde obwa kandida kawaashi gye kali omukyala k'okozesa obutabundula obutavaamu kisu infections ezo byonna bakujjanjaba n'otereera. Fumba eddagala onywe lijja kuyamba omubiri gwe okufuna amaanyi n'okulwanyisa obulwadde obuli mu mubiri. Nachokeya erina amatabi 2 erina e Kampala erina ne Masaka. Essimu y'e Kampala eri 0752 39 38 39 0752 39 38 39. Abaana bagugumuka ekiro abameketa amannyo yeebakanga atunudde eri n'ogolokoka nga ali eri ebitambula mu mubiri abaana abatakwata bulungi byonna bajja kujjanjaba. Ate ab'e Masaka
ku 0752537777. Gendayo singa amagulu galuma ofune mumbo osiigeko ebigalanga abaana balumizibwa nga bagenda mu periods zaabwe n'ebirala bingi. Tuula obeebuuzeeko bajja kubanga bakunnyonnyola. Star Fm ye radio gy'owuliriza, program called YAMAKA. Katuddeyo katono ku bbaluwa yaffe y'olunaku olw'eggulo, ngendeko mu SMS ate ntandike ebbaluwa ey'olunaku olwaleero. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9.6 emunyenye y'eggwanga, program called YAMAKA, omulongo babiri Sarah gemanya gange. Mbasaba olwaleero oba enkya oba ku Lwokutaano sobole okusasula ekitabo ky'ebbanja ekiri ewakaliga, ate n'abantu ababadde bajjanjabwa obujjanjabi bwabwe bugende maaso. Nyenayo n'abasuuse nga balina okusiibulwa naye nga ne transport yabazze ewaka tetumulina. Kale byonna nsaba munkwatireko. Nsaba omuwuliriza omupya oba omulwadde omupya ojja kungezaako mu mwezi gwa 2, ndeka guno mmalirize ebbaluwa enkadde zonna n'okulaba ebizibu by'ekkooti y'amaka byonna nga biggwaawo. Wabula ku Lwokutaano ddwe sigenda basaasira, ngenda bawa programu ya TV kuba sirina kyakkola. Ku Lwokutaano ngenda bawa programu ya TV ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Star TV, ejja kuddibwamu ku Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ate gwali emitala w'amayanja ojja kugenda ku YouTube, tujja kuba ffenna ku Lwokutaano ku ssaawa 2 ez'e Uganda. Olunaku lw'eggulo twasomye ebbaluwa, naye olw'okuba nga bwe nabagambye nabadde ne sleepless night, nyina ekintu kye najjukidde era ne nzigyayo ebbaluwa eyo ne ngiyisaamu. Mulimu omuwala ono maama w'omufu we yagambira omulenzi ono nti toweetantalanga n'olinnya mu luggya lw'ewaffe. Nakirowoozezza, simanyi oba mu message abamu mwakirowoozezaako oba mwakijjukidde, kuba ndowoozaamu nti bo lwaki omulwadde tebamusitula ne bamuleeta eno? Lwaki baagala ono asituka agende mu luggya luli ng'ate ye si ye yeetaaga ekisonyiwo? Ako nako buli omu asule nako. In fact nsaba okubategeeza nti sijja kusituka. Nekyefumiitirizaamu, sijja kusituka. Nina ebyokkola bingi. Olugendo lwennyini odutambula, amafuta mu mmotoka b'otambudde nabo n'ebirala. Byonna byetaagisa ssente. Sijja kusituka. Ongera okwebaza ttiimu z'abaana ezeegattira awamu ezannyambako okukola ebijja, amalaalo ga MAAMA ne babirye ag'abaana bajja ne batukaabira ku radio wano ne ku TV. Tujja gattagatta ebifaananyi tubibateerayo ku YouTube, mube nga mulaba omulimu ogwo ogwakolebwa nga bwe tulinda lwe tunaafuna okusaba naddala ng'abalwadde bawonye kuba nabo baatandise obujjanjabi. Okutaasa kwabadde kugamba nti naye mulongo situka ku lw'omusajja wattu, naye abantu abamu bajooga nze Shaloni. MAAMA abo abaagala ono asituke bo tebasobola kusituka, omulwadde ne bamuleeta, kiki kye baateze mu luggya? Ono agambye mulongo omuliro aguwulidde bwe gwokya, bwe gutyo nno bwe gwayokya n'abavubuka okuli n'eyafa, agume kasita gumwokyera mu poloti ye. Ono agambye nedda ebyensi byakumalamu kati ffe bakuziike nabyo, nze Suzan natukwasa. Ono agambye MAAMA nkubuulire, olumbe lw'okulubimbi si lwangu, nze nakati lwagaana naye amusonyiwe, nze namusonyiwa. Silent Listen ekatooke. Silent Listen ogenda kunkubirako nkuwa ennamba y'essimu ejja kujjamu olumbe olwo. Si kirungi kuba na lumbe mu mubiri, lumala ne luttuka ng'ettalo oba ne luddamu ne luba lubi nnyo, tuba tulina oddunuunamu mu mubiri ne luvaamu. Ono agambye mulongo oyo omusajja agira abeera n'ettanuulu ye paka Mukama lw'anaamuwa ekiwummula ekitali kya mirembe. Nze maama Shalita ennamakonkome. Ono agambye tomusonyiwa, muleke afe byalidde bimala. Ono agambye muhula omusajja oyo mubi nnyo era tebamusonyiwa, twakoowa abalogo nga tewali na nsonga gye bawa. Nze maama Shina ennansana ku bbampu.
Ono agambye agira akaaba asasulire bye yakola Eddie Ebbunga. Mulongo ab'ekyalo batulekemu tebawolereza mulogo Oliver Ssemuto. Ono agambye ab'ekyalo bye musagambiza n'okuwoninga omuvubuka bya bugwagwa. Mwakolawo ki ku muliro ogwayokya abaana n'okutuuka omu okufa mu bukambwe? Muzeeyo omuliro gukwokye paka Montana. Maama Sheila Ekona. Mulongo tebasonyiwa yadde abakuteega amazima tebagamanyi bamuleke. Nze Media ekyemeza Kasanda. Mulongo gyebaleko nze Mbuule Robert Ensangwa. Ensi yo bwetyo naye tulabye n'abantu bwe batyo. Mumuleke naye aloze kuba naye alozeeko naye twakoowa anti kyenkola bannange. Mbuule Robert. Mama Alani Omundabira. Ono agambye bamuleka asasulire ebibi bye. Nze Mama Timothy Kasanje kumbaawo. Ono agambye tebamusonyiwa oyo mutemu. Nze Naggayi. Mulongo y'omusajja agende Emagomba atukwatire ekifo. Nze mukyala Franka e Masaka. Mulongo y'omwami affe twakoowa. Mukyala Sentamu Mugole Nakifuma. Mulongo omwana oyo talinnyayo twakoowa abalogo. Mama Hanifa Ensumbwe. Nedda oba afaafe Amina Ekyabadaaza. Maama Tasha Ekatenda agambye wabula abantu bamanyiira. Mulongo y'omusajja affe twakoowa abataagaliza. Ono agambye tagendayo era tebamusonyiwa twakoowa abalogo. Ono agambye mulongo abantu b'ekyalo batuggyeko obusiru singa yali mwana waabwe nga gwe bituuseeko afe ensi emuwone. Musawo Ssemawempe. Ono agambye mulongo tagendayo twakoowa abalogo oba afaafe ye yali amuwa mmere. Nze Ebbaale. Ne message endala ez'abateeseza nnyingi era at least nsobodde okwongerezaako ezo n'okumalayo ezo. Kale butereevu katugende mu SMS ez'ebizibu n'oluvannyuma tugende mu bbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero. Naye nga teweerabira nti ku Lwokutaano luno ke kalulu ka mwana mulenzi Kisitu mwe tugenda okugabira ssente emitwalo 20 eri abawanguzi. Kisitu agenda kujja n'ekikapu kya lisiiti zonna. Okyasobola okubeera omuwanguzi genderawo mu dduuka lya Kisitu ogule TV, ogule huufa, ogule paasi, ogule pako, ogule ekintu kyonna ewa Kisitu mu dduuka. Bw'omala okigula funa lisiiti yo era bagikuwe. Ogenda kubanga ojja nayo, ogenda kubanga obeera nayo kwe tugenda okusoma ani awangudde. Genda ogulewo akarediyo, genda ogulewo tooki, genda ogulewo ebbinika ezifumba amazzi, genda ogulewo batteries, genda ogulewo extensions, genda ogule TV oba ogule decoder oba ogulire abazadde baffe sola. Namulayo Kisitu ng'oweebirango ya muyina. N'olwekyo genda ewa Kisitu mukubire ku 0705344999 0705344999. Akalulu tukakuba ku Lwakutaano luno ku ssaawa 5 z'ennyini. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emmunyenye y'eggwanga. Program Kooti Yamaka omulongo 2 Sara gemanya gange. Nyongera okusabira abaana baffe bonna abagenda ku ssomero. Katonda baasobozesezza okuba nti baddayo ku ssomero. Saba mubeere baana balungi, mubeere baana bampisa, temukaluubiriza basomesa. Muwe ekitiibwa ba metro ne ba patrons bammwe. Muwe ekitiibwa bakuuku, babeera bakyala n'abaami abakulu abalina amaka gaabwe abasaana ekitiibwa. Muwe ekitiibwa okuva ku ba gatekeepers ne ba cleaners bonna. Babeera bazadde bammwe era babeera batuuse bazaala. Lwakuba emirimu gye bakola tegifaanagana na gy'abazadde bammwe. Mutuyambe baana battu, mubeere baana balungi. Ate n'abaana bange banasigala ewaka mbateekateeka okuviira ddala olwaleero ne wiiki eno yonna. Tisi y'enkomerero y'ensi. Tujja kusoma second term inshallah. Oba tujja kukola emirimu emirala egy'omutwe. Tujja kuba bulungi. Ono agambye nti mulongo gyebaleko. Maama mulongo bansindikira amajiini. Tujjanjabye naye biganye. Abazadde bakoze buli kimu ekisoboka ne ssente ziweddewo. Tusaba kutuyambako maama kuba ensi eganye. Nja kusooka mbuuze nti mwana aba mwaloota ki era kyekiriwo?
nzire mumbuuze nti mwagendako wajati majini ne mufunako akabaani ne mukateekako mu nnyumba era bwe mwakateekamu wonna ne mu toilet ne mu kiyungu nawa kyekyali mu nnyumba omwo bwe kubanga ebyo temulina kye mwakozeeko kunaaba ye temusobola kumufuna naye tufune akabaani tulabe ekinaabeera mu nnyumba omwo nga tumaze okateekamu. Onagambye mulongo maama omwana wange anfaako omwana wange aloota emisota nga gimugoba era majini asula alogoota n'ekiro kyonna nkola etya maama ate taata we tafaayo kyokka nange siina ssente nyambaako maama. Omwana ojja mujjanjaba mukwano kyonna ky'onaasobola okutunda ku lw'obulamu bw'omwana wo kitunde naye gaba majini ago osobole okujjanjaba omwana wo bw'onaaba ofunye obusobozi nzojja kunkubira nkuyambeko wa gy'ogenda okumutwala. Onagambye gyebaleko mulongo nsiiyibwa wansi mu mpataanya za kabina emisana mba bulungi naye ekisinga okuleeta obuzibu kasita buziba neeraliikirira simanyi maama kwe kiva naye neetakula nenfuna n'amabwa n'asanyuka ng'osomye emmeseji yange najjanjabako omwana bw'ati naye yali alina akawuka Dr. Tom yakaŋŋamba naye nkeerabidde ye yatuuyananga engalo zino zonna ne ziyubuka amabwa muno n'eno yonna naye ng'emisana aba bulungi naye ekiro naye nga bakatutte mu malwaliro mangi kye nagamba nti eddagala erimu livaaringa eddagala erimu wabaayo eddagala eriba lisinga eryo ly'obadde okozesa mba nsaba ogende mu ddwaliro ezzungu ly'oneesiga naye nga ddene bajja kuggyako omusaayi bajja kakebera bakalabe bajja kukuba empisa ez'omu misuwa zijja kuba 3 anyway simanyi treatment ekyuka nono Dr. Tom bwe yamujjanjaba yamuwa empiso n'amuwa n'empeke empisa ezo yazikubanga mu misuwa naye omwana n'awona era message eyo mugijjukira bwe mba mugijjukira naye ng'akawuka kaludde nako ng'aludde nako era akawuka ko bw'ozaala osobola okukasiiga omwana wo kayinza okutambulira mu musaayi mu njogera ennyangu twandimuyita kabootongo naye nga taba ye waliwo erinnya ly'oluzungu naye sirimanyi. Olagamye kulamusiza mulongo nkusaba onkwate ku mukono muganda wange olumbe lwamukuba tatambula yaziba n'omumwa kati amaze emyezi 2 nsaba kuyambibwako bwe mba temusobola kumujjanjaba ojja gende wakaliga bakuwandiike mu kitabo tunaalaba omwezi ogwa Febu oba omwezi ogujja oba tunasobola okumugatta ku balwadde be tugenda okutwala naye okumujjanjabira obwereere tekisoboka ate ennyimbe zino mumpeereza abalwadde nga zimaze ebbanga ate nze bwe nzijjanjaba n'ennemwa nga mugamba ne mulongo alemereddwa naye ng'olumu obujjanjabi butono ate nga n'olumbe luba luwedde nga lumumazeeyo. Onagamye kulamusizaako maama mulongo mukwano nsaba kunnyambako mpa bulemu nina wenkola naye nali nteesa n'omwami wange ngende nkole kati ataŋŋamba nzireyo eka anjiyize ekyokukola naye bazadde be ate baali bamufunidde omukazi omulala n'amugoba nsaba kunnyambako. Mwana wa nnyabo kansolingi z'amaka tezibeera za ku leediyo ebibuuzo bingi bye nnyinza okubuuza nga tuli babiri oba ng'oli ne maama Nanse naawe n'olaba okusinziira ku message yo kwe ngenda okusinziira okuyambako. Ogambye wali okola ne muteesa n'omwami ate ne mumala n'agamba addeyo ewaka. Nze ngamba omwami we oyinza okusigala ng'oli naye era nga okola. Kino baganda be kye baali bamufunidde omukyalo omulala wadde yamugaana lwaki baali bamufunidde omukyalo omulala baali tebakumanyi baali bamanyi wagenda oba tebakwagala oba olina okumbuulira amazima naye nga message eraga omukwano okuva mu bbaawo nti akwagala era y'ensonga lwaki yagaana omukazi gwe baali bamufunidde naye bo baali bamumufunira nga ani bakimanyi gye muli mwagalana oba tebakimanyi naye ng'empagi y'omukwano wakati wo ne bbaawo bw'ebaawo awo buli kimu mujja kukiwangula. Bwe mba sikuzeemu bulungi oba osobola okujja ne twogera ewakaliga oba ne transport yakuleeta tojja n'ogamba Adija nti mulongo ye yampita. Teri transport wakaliga, teri breakfast, teri lunch,
teri kintu kyonna. Abazadde mujje muwandiisa abaana n'okurenewinga kaadi z'abaana bammwe. Ono agambye maama mulongo nzeza erinnya tulireke ndi lubuto lwa myezi 2 n'ekitundu naye am seriously bleeding. Now I really don't know what to do and what's the cause. Mwana wange embuto abakyala abamu bazirwalirako tukuyita kulwala naye si kabonero kalungi. Wabula teweeraliikirira si buli lubuto lw'olwaliddeko nti luvaamu oba lugenda kubeera n'obuzibu. Ku nnabaana okwo kutera okuvaako omusaayi naye ng'ate omwana munda gy'ali talina buzibu bwonna. Ekisookera ddala bw'olabanga akabonero k'omusaayi ng'oli ku lubuto, namba emu olina okusooka okuyimiriza okubeera n'omwami wo. Namba 2 olina okudduka mangu mu ddwaliro erikuli okumpi. Namba 3 olina okulekeraawo okukola emirimu egimu ne weewa bed rest n'owummulako oba obadde ositula obadde obuuka emiguwa oba obadde okola sports obadde okola nnyo n'osooka n'owummulako. Kayinza okuba akabonero k'okulaga nti nnabaana nnafu nga yeetaagako akaweta. Kayinza okuba akabonero k'okulaga nti waliwo infection yonna ezze. Biyinza okuba nga byabasawo nga sibimanyi. Naye tosookanga kunywa ddagala lyonna nga tonnaba genda mu ddwaliro. Era kiba kirungi n'otegekawo n'akasente ka sikaani. Bantu bange sikaani tebaziseera. Sikaani ezisinga mu malwaliro amanene ez'esatu-kitundu. Private clinics ze ziseera scans. Naye abasinga b'esatu-kitundu n'ogenda ne bakebera ne balaba awo ne tulyoka tumanya kiki. Bwe balulaba nga lukulukuse era baluggyamu mu mateeka g'abasawo kubanga oba oyinza okuzaala omwana kikulekule. Ono agambye mami nze nkwebaza okutubudaabuda okutugumya n'otwagala n'okusinga abazadde abatuzaala. Ogenda ewa maama wo n'omunnyonnyola ebizibu byo n'agamba nze sirina wa kutandikira naye gwe buli akutuukirira n'otagoba. Maama weebale nze ŋŋumidde ku ggwe wadde abazadde bombi mbayina. Yanziza mukwano erinnya sirisomye. Ono agambye assalamu alaikum mukwano nina endwadde ennuma nejjanjabisizza nkooye naye baŋŋambye nina kulaba ggwe onsindika awantu gye nnaawonera naye nkubye essimu yo tokwata nkole ntya? Mukwano gwange essimu zange zitera okubeera bize si butakwata. Essimu ky'olina okumanya nti ziri 2. Oba olya oba tolya oba oli mu kwogerera kweno oba ogenze mu toilet oba ogenze kukola susu y'omuwulirizaawo ayagala akukwate. Olumu siba na driver n'envuga oba nva ku mulimu mba sinnatandika kukwata. Olumu kwegamba bingi naye nazo nange nkimanyi si nnyangu za kuyitamu naye nkubira Katonda ajja kusaasira ejja kuyitamu. Simu yange esooka eri 0752 10 11 13. Ey'okubiri eri 0776 10 11 15. Bw'onkubira essimu naye tuukira ku nsonga ate ng'olina bayiro n'olupapula. Ono agambye maama w'eggwanga gyebaleko. Nina obuzibu bwange. Omwana wa maama omuto yatabuka omutwe naye obuzibu bwava ku nju gye yazimba. Kyokka taata ne bwe tumugamba agamba nti oba yafa ddi tumuwone. Kyokka kati atandise n'okukwata ebisolo. Taata lwaki ayogera bw'atyo? Ekyolumba ekyo tujja ddujjanjaba. N'ekyebisolo mujjukira omwana wange eyajja wano ku leediyo eyantegeeza nti teyeegombangako omukyala yenna yeegomba mbwa ng'ayina ebinuubule yenna bimuluma akwata embwa. Naye banange tuyise mu bizibu by'ekkooti y'amaka. Yawona yatugulira n'akasawo ka sukaali awo ng'omwaka gunaatera okuggwako. Abalwadde abalala banywe kuba naye yalaba gye baamujjanjabira n'abaaliyo. Era nayo ng'akyali ku bujjanjabi era yakwata embwa 2. Mumujjukira. Ekyo tekyandibadde kizibu naye taata lwaki ayogera bw'atyo? Ekyo kye kiyinza ng'okunnumyamu omutwe. Ojja kunkubira. Onagamye nkulamusizza maama Uganda nze otulo tunnemesezza obufumbo.
nze kasitangwa ku buliri ngenda okudda engulu ng'obudde bukedde. Omusajja agamba nti agumiikiriza ekimala. Mwana wa nnyabo tuno otulo tuba bulwadde. Tulabyeko n'abaana ng'olutuuka mu kibiina n'asumagira. Tulabyeko n'abantu ng'olutuuka ku mulimo bw'ati n'atuula mu katebe n'asumagirira ddala. Otulo bulwadde obuloge bw'abantu abakugu kubanga olwawo okumutegeera naye tujja kumutegeera. Bw'olifunanga kunaaba onaabanga n'okibuuza wadde ogenda kutandika obujjanjabi. Tuno otulo otw'ekisirusiru buba bulwadde. Ne bw'aba mwana asumagira buli kaseera n'omutuma ekintu, ne bw'aba atudde ku TV misana, ne bwe buba kiro ne mu kibiina bagamba asumagira, abamu atuuka n'okuvuga emmotoka era n'asumagira. Kwegamba bulwadde mukwano, seriously buba bulwadde. When agambye mulongo, I'm soon entering my house, but what can I do before entering it? Ojja kunkubira nkuwa omwami ajja okubuulira ebyokkola n'ebyogenda okukolawo. Sembyayo message egamba nti mulongo maama gyebaleko. Ekizimbe kyange kye mbadde nzimba nga mmaze n'okukisereka nasanze bakisaddaakiddemu enkoko nga kyonna kigudde n'okugwa. Ndi Masaka maama. Kigenzemu omusaayi n'alibadde nkurekomendinga obutakiyingiramu nga tonnaba kwejjanjaba. Tetumanyi kiki kiwayinza okubaawo amaanyi ag'amaanyi g'otayinza kusobola ng'osaana okuzzaako ebigere emabega, omuntu omulala n'akusookayo n'akikansira n'olyoka okiyingira. That's what I can say. Omuntu omulala omukubira n'omuwa transport n'omulagirira najja naye ggwe nga tonnaba kukiyingiramu. Amaanyi agalimu tetugamanyi, gayinza okuba amangi nga tetuyinza kugasobola. Njagala okwebaza mukyala Florence N. Ssenga tweyanziza. Florence Ssenga weebale nnyo. Abaana baffe Ssenga Trust, Ssenga Trinity, Sebulime Benjamin, Ssenga Treasure, bonna bandabiro bagambe beebale omutima ogwo omugabi. Nsaba okujjukiza nti aba Crane Media Institute bagamba nti omukisa gw'abaana okusoma kobenga tonnatuula senior funa P7 na senior 6 koosi weziri z'oyinza okusoma ng'okukanika, okutunga, okutimba ku mikolo, okola keeki n'ebirala. Nooba ng'olina ky'osobola okwekolera mu mutwe. Balina koosi nnyingi eri abaana batudde senior 6, senior 4 ne senior 6 ne P7. Ebbaluwa zaabwe ziri ku mutindo gwa nsi yonna. Ate ng'omwana asomedde ku Crane Media okuyiga emmotoka kuba kwa bwereere. Essimu eri 0740 noti 2 noti 2 84 0740 noti 2 noti 2 84 ne 0776 75 07 72 ne 0772 75 07 72. Nono agambye nti omukulu w'essomero Masajja Senior Secondary School ategeeza abazadde nti okuwandiika abaana okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 kugenda mu maaso. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde ate n'abaana abakoze obulungi bayambibwako okufuna school fees. Essimu eri 0772 43 41 54 ne 0759 085 95 ne 0786 3 n'ensembyayo Riyadi Talik Estate nga bagenda tuwa omudidi gwaffe ku Lwokutaano luno eri abaawangula. Bagamba nti olina amaduuka, olina arcade, olina mall, olina nnyumba z'abapangisa bikulemye okusolooza. Bakubire bajja kusolooleza ennyumba zo era ssente zo bazikuwe mu budde. Essimu yaabwe eri 0757 71 19 16 ne 0784 93 67 83. Katugende mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero. 87.5 Star FM. Ku Star FM 87.5 96 emunyenye y'eggwanga program called YAMAKA
Nyongera okwaniriza mukwano gwange yakatwegattako weebale kutwegattako era mu kaseera kano wootuukidde tuba tugenda butereevu mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero naye nga mbasaba okunnyambako ku bbanja lye tulina eritali liri eribuzaayo miliyoni 2 eryo nja disasula nga January aggwako naye okulaba nti abalwadde abali mu kitabo n'abalwadde aba SMS n'abaliwo bakendeera omulwadde omu aba abulako obusente butono ab'ekkumi ababiri aba 35 aba transport naye bw'obigatta nga biri ku mutwe gumu biba bikola ssente eziwera kale nsaba onkwasizeeko kyonna ky'oba osobodde saba ompeereze ku 0776 10 11 15 ku 0776 10 11 15 ne ku 0752 10 11 13 ne ku 0752 10 11 13 Airtel yeba n'obuzibu egendako abantu 10 nejjula ate ng'olumu okebera kuliko emitwalo 2 gyokka kyatataaganya nnyo okuweereza ssente mu kkooti y'amaka kuba abantu abasinga bali ku Airtel naye tewali kyakola onnyamba n'owa omwana oba n'ofuluma wabweru n'ogenda kayumba ate n'okakasa nti ssente zizze kubanga n'abazisindika abamu tebaziweereza essimu eri 0776 10 11 15 n'enkujjukiza omuzadde wange naddala abaana aba renewal mugende mufune kaadi empya n'aba bursaries empya mugende mufune bursaries mugende mufune cards ewakaliga katale k'aba veterani toweerabira ntutunda ebizigo by'enviiri tutunda ebizigo ebya skin tulina sabuni wa skin tulina sabuni w'abakyala tusiba enviiri tuyigiriza abaana ebitundibwa mu musomo n'ebizibu bya bulijjo ebirala tusangibwa wakaliga katale k'aba veterani atamanyiiwo kuba 0772 68 61 0772 68 61 Maama mulongo neevuddemu olwaleero nga amira ensanafu nga mmaliridde okukyayibwa maama wange anzaala naye nange kino kinsusseeko nze nalinga mpulira abantu abeekokkola n'okuvuma bassenga baabwe nga simanyi nti ne maama wange alifuuka ssenga ekijjankunene ssenga omubi ssenga atatya kuswala omanyi nti mulongo bw'oyitiriza obulogo ofuukira ddala n'omusezi mulongo ye maama wange anzaalira ddala ndi mwana wakuna era ng'afumba wa taata wange maama mulongo ffe tuli mu kyalo ekimu maama wange baazaalibwa abaana abawerako mu nda ya jjajja era jjajja waffe yali musajja mufunyi kubanga taata atunyumiza nti ne lwe yasiima muwala we yamugamba tobaako ky'oleeta muwala wange bw'akulemereranga n'okuliisa ojjanga n'otema mu lusuku ky'oyagala kyonna ojjanga n'okama ojjanga n'oliisa muwala wange ekibadde mu luggya taata yatunyumiza nti jjajja waffe omusajja ye musajja yalina omutima omulungi eyatwalanga batabani be nga batabani be ddala ddala bazaala ate nga baabanga munsonyiwe baabanga ankendeze ku sipiidi baabanga bawasizza buwasa bawalabe taata agamba nti omukwano gwe n'omugenzi tali gwerabira nga ge maka g'oyagala okuwasaamu ate ng'abaana baamu abawala baalimu 2 bokka maama ne mutowe agamba nga maama kaalaala omulungi ddala era ye yeewuunya empisa maama ezituuse okumwogezaako ku kyalo yonna maama waffe gye yazijja maama mulongo ffe twakula twekubiira nnyo ebukojja kubanga be baali abafunye okusinga ewaffe ku kika era nga n'ebbanga lye twalabira ku jjajja mwami nga waali ng'ennaku enkulu zonna gye tuziriira nga tubeera bangi abaana b'abakojja baffe bakojja baali 8 bonna nga bajja ewaka bonna nga balina emmotoka nga balina abaana era nga bwe tuba tukomawo batuvuga mu mmotoka ne batuleeta ewa taata nga bamuyita muko
muko enkoko eriwa, muko muwala wa muganda waffe azadde abaana abawala bangi n'abalenzi, totuwa nkoko kati tuwe embaata, muko embaata yaffe eriwa. Nga bagenda ne bagula omwenge ne bagula ennyama eyo ne bayokya ekyoto ne bateekako engogo, olwo ne basula awo ng'ate ewa jjajja bavuddeyo okulya ennaku enkulu. Omukwano ogwo gwonna mulongo maama wange anzaala ye yagusaanyaawo n'agumalawo, ate nga tewali yamukaka kufumbirwa mu kyalo oba okufumbirwa omusajja ye gw'agamba nti mwavu. Bannange mbuuza maama mulongo, bw'ofumbirwa omusajja omwavu n'aweerera abaana bo n'akuzimbira w'otudde era aba mwavu? Ye abaffe maama mulongo, bw'ofumbirwa omusajja nga mwavu nga tosobola kwetuusaako by'oyagala, b'obisaba ne babikuma oyina kubaloga bulozi. Kale mulongo maama waffe twamuwulirako emize egyo nga tuli bato. Edda nga bwe nkugambye baakyalanga n'abaana ab'abakojja baffe. Baawummulirangawo kyokka nga bwe baalinga bagenda buli kimu kye bajjanga nakyo okuva e Kampala baakitulekeranga. Ffe tuli baana abataasomerako mu bigere, twayambalanga engatto ennungi nga twambala ebiteeteeyi ebirungi. Abaana b'abakojja ng'ogamba kojja omu yabazaala, kubanga buli yakyalanga ng'engoye n'olwegomba agamba olusiimye nti ye olwo ng'olutwala. Twazannyanga nabo, baalinga tebamanyi kusennya nku, nga baagala nnyo okgenda emugga ate nga tebasobola kwetikka, nga bw'omwetikkirako n'omutuusisa okumpi n'ewaka ng'asanyuka n'agamba njagala Ssenga agambe nti nze neereetedde amazzi gano ansiime ampe obutunda. Bajjanga ne ssente nga buli lwaggulo tubeeranga mu maduuka, ate nga bwe baabanga baddayo nga ne bwe babeera bazifissizza zonna bazituwa. Omukwano ogwo mulongo maama waffe ye yagwonoona. Maama waffe ye yaguggyawo ate nga byatandika ne jjajja akyali ku nsi, lwakuba awo twali bato okuggyako ebyanyumizibwa, era taata ampagidde okuwandiika ebbaluwa eno. Mbu jjajja ng'akyali mulamu yayita maama waffe n'amugamba gundi, abaana bye batandise okwogerako nti ewuwo tewakyakyalika, wavudde ku ki okukyusa omutima ogwo? Nze nakuzaala oba si nze nakuzaala? Mbwe ebyaliyo taata agamba biweebuula maama, naye nga byali bituufu. Mulongo, waliwo omwana wa kojja waffe omukulu, ye yabeera nnyo ne nnyina, naye nnyina ng'agenda okumulekawo yamutwala wa Ssenga waffe muto wa maama. Mbukyanyiza nnyo maama kubanga kitaawe yalina ssente ng'asuubira nti ku mwana ono agenda kuliirangako, era kojja waffe yakwatanga ssente eza buli wiiki n'aziwa Ssenga waffe ono omuto. Oyo aba maama w'ono omwana awandiise, kati aba Ssenga wa mwana gwe baatwalayo omuto, era n'amuwanga n'engoye okumulerera omwana. Mbu baasisinkana ku mufu omu. Mbu maama kyeyava agamba mutowe, eno kadya y'emitwalo 3 ogiziikira mu buziikizi. Mbw'oli kyeyava amugamba ndeka mwannyinaze kyankola, nze nkugambye ndera mwana ono ndera bugagga. Mwannyinaze oba amanyi nti omwana buli mwaka bamugulirirako olugoye, oba oli awo ng'aleese ennyama, oba oli awo ng'aleese enkoko, oba oli awo ng'aleese olugoye. Mwannyinaze tandabizza nnaku, aweeredde abaana bange, byonna ng'amanyi abinyumiza mwana munne kubanga baazaalibwa abawala 2 bokka. Mbu maama nzaala yakoona emimiro n'agamba singa nange wabaawo muka mwannyina yenna anoba n'ampa abaana ne mbateeka ewaka nange ne nfunirako ssente. Mbu yamugamba nagundi n'oyogera ekigambo bwe kityo, obuzibu n'abaali mu kuziika ebisinga baabiwulira.
Munange mulongo ngazzeeyo ewaka maama ng'akubira oyo kojja essimu ng'amugamba nnyinamu obuzibu ntaasa. Mbu kojja n'amugamba si waakujja naye bw'anaaba azze okulaba omwana ajja kuyita n'ewuwe amulabe. Kyeyava agamba tosobola kujja kundabako nze mwannyoko nga tomaze kulinda lunaku lwa kulaba mwana. Mbu kojja kwe kutyamu kyeyava akubira taata n'amugamba muko ewaka waliyo buzibu ki mwannyinaze nga nneetaaga. Kyeyava amugamba tewali buzibu mpozzi nga byammwe bya kika. Kakati kojja yasimbulirawo n'ajja n'abuuza maama omutawaana ogumuyisizza. Maama yagamba kojja ebizibu bye, school fees z'abaana ffenna, taata nga bw'atalina mugaso waka era nga bw'asaba amukwatireko ku baana mbu nga bw'akwatirako abooli muganda we omuto. Kojja kyeyava amugamba ekirungi omanyi nti n'abooli nze mbakutte ku mukono. Kaakati gwe ababo nga ne bbaawo waali mbakwata ntya ku mukono nga muko tawanise nga talemereddwa. Mbu kojja kyeyava ayingira mu nnyumba n'amugamba muko mwannyinaze ankaabidde amaziga mangi mu bitooke, lwaki tolabirira baana, lwaki tobaweerera? Wano taata yatuyita twali bato naye tubijjukira. N'agamba mugambe kojja wammwe nga nsirise ani atoola ssente, ani abalabirira? Ffe twewuunya n'ebigambo gye byava. Kaakati awo maama we yayingirira n'amugamba lwaki weefuula mbu tulina abaana olaba bali bulungi nnyo, tewali baana bali bulungi okusinga ffe, nsaba mwannyinaze ssente ate oli mu kuwoza tuli bulungi. Kaakati taata n'amugamba okusaba mwannyoko ssente si kibi naye nga tomaze kumpaayiriza, nga tomaze kwonoona linnya lyange. Ssente zimusabe bw'aba waakuzikuwa ajja kuzikuwa. Kaakati awo maama n'atabuka n'agamba mwannyina oba onampa oba tompe. Awo kojja yagenda atuwadde mugaati, sukaali n'ebintu ebirala bye yali aleese. Maama yamugamba saakuyitidde kulya kuba si ggwondiisa. Taata n'amugamba wamma muko genda bino tujja bimaliriza. Taata we amuzaala yaddamu n'amuyita n'amubuuza bye yakoze oba yabikoze ategeera. N'amugamba oba oyina ekizibu ŋŋamba nze kitaawo nkyali ku nsi, nsobola okukwasa ku baana era nsobola okukuweerererako. Naye ow'omutima omubi aba wa mutima mubi. Munnange mulongo maama ng'akola ekintu ekyasooka omuwakanirwa kubanga kyali tekyetaagisa ate nga kyali kinene nnyo nga kirumya buli muntu yenna. Oyo kojja yali asinga obugagga yali alina omukyala ewaka ng'alina n'abaana 3. Ono omwana omulala ye teyali wa mu nju gwe yali yawa maama waffe omuto. Ebbanga lyayitawo taata lyatajjukira. Omukyala ono n'alyoka afa ekikutuko ekitaliiko wadde obujjanjabi bwonna. Yamala bulungi okulya ekyeggulo n'agamba abaana ebbugumo limutta baggule endabirwamu baggule n'oluggi nga bwe balinda taata. Mbu yalaba atuuyana nnyo kwe kubagamba munsike munfulumyeko wabweru mukubire daddi ayanguwe. Abaana bategeeza taata ataafaayo nnyo ng'alowooza amaze gagamba baana. Kojja waffe agamba yasanga mulambo ng'abantu bakuŋŋaanye naye nga bakyamuwujja nga yannyogoze edda taliimu wadde entunnunsi. Abantu baakaabira omukyala okuleka abaana be abato okufa bw'atyo n'aleka ssente za bba nga tajjanjabiddwa nako. Mbu kojja yagambanga ng'olabiridde bantu, ng'osuze ku bitanda ku banno, gwe togenzeeko na ku kitanda, nga bw'owulira alwadde onakuwala, gwe toyina wadde n'akulambuddeko, mukazi wange ofiiridde ku mulyango nga mbaata. Era amawulire ne gasaasaana. Mbu taata agamba kyeyava maama agamba mbu yagenda okulera abaana bano ne bwe kiba kimwetaagisa kulekawo ddya kugenda mu maka ga mwannyina kulera baana bano bw'agenda galera. Mbu
tata n'amubuuza, ekyo ky'ekitalo ky'owamwa nnyoko? Maama yaddamu, nze musse, abantu bafa bulijjo ku mitala n'emitala. Nze okweyama okulabirira abaana be. Bantu bameka ababulwa we bateeka abaana? Era nze nkugamba kentuuka ku kibuga nga kinneetaagisa kusigalawo okulabirira abaana bano, nja kusigalawo. Taata yatugamba yakisirikira, teyakigamba wadde mukoddomi we, kuba yali akyekengedde. Baagenda okuziika. Abiwabo w'omukyala basalawo omwana asembayo bamutwale, ababiri babalekera omwami nga bwe baali basazeewo. Era ssenga waabwe nga ye maama wange baamusaba asigaleko mu baana okumala omwezi gumu alyoke akomewo mu maka ge. Tetwaliyo, naye baatugamba nti taata waffe yayitibwa mukoddomi we, n'amugamba nkwegayiridde, saagala mwannyinaze ategeere nti njagala kumuggya mu baana bange, naye weekwasa ensonga yonna omuyite akomewe waka mu kyalo. Abaana bange tebalya, abaana bange bakonzibye, abaana bange bamudduka, abaana bange ababoggolera, abaana bange abakuba, bonna bayubuse, mwannyinaze tayinza kundeerera abaana bange. Omwana omu ali mu kyalo bw'omutunuulira ate ogamba yali ku kibuga. Kwegayiridde muko n'akuwa embaata, genda oyiteyo mwannyinaze omugamba omwagala mu bufumbo. Taata yatunyumiza nti yagenda n'ayita mukyala we, yamugamba ajja kwezza taata bw'aba asobola awase omukazi omulala, ye ssente z'asonda za kuzimba mizigo kuva mu kyalo kudda mu kibuga. Taata yagezaako nnyo kubanga naye yali alaba maama gy'alaga, naye yamulemererwa. Olwo we baabayitira nga jjajja musajja mulwadde. Omwami yasanyuka nga maama asituse okujja okulaba taata we. Kyava akwata bano abaana ababiri n'abayitira mulamu we, muganda w'omugenzi. Mbu baayomba ne bagamba baagala kulaba mukazi kyabadde alera abaana okusinziira bwe bafaanana. Taata n'abikkirira, kojja n'abikkirira, ne kitaabwe n'abikkirira, ne bagamba babadde balerebwa muntu buntu, era ne basalawo abaana baleme kubazza. Maama yaleka kitaawe nga muyi n'adda ku kibuga asobole okukuuma abaana. Yasanga tebaliiwo nga baatwalibwa nnyina waabwe omuto. Maama yasituka n'agenda gye bazaala omugenzi gy'atatuukanga, mbu ye agenze kubanja baana ba mwannyina, era bonna basatu alina okubaggyayo. Awo kye twebuuzaamu, maama asinza atya amaanyi abantu be yassanga eyo? Abaana basatu n'ekito maama yabakomyawo n'atuula nabo mu maka ga mwannyina. Maama yatandika okufuga mwannyina ng'alinga afuga omwana gw'azaala. Yamuterawo ekitabo mwamutera ssente za buli lunaku era ng'awandiika nti azireseewo. Mbu bino byonna yandibigumidde singa abaana be kye yabaleeteranga baakiryanga. Maama yaddira galagi n'agifuula edduuka nga buli kye baleeta ewaka, oba manda oba mmere oba ovakkedo oba miyembe, maama atunda. Kojja yamugamba gano amaka gange toyinza gakoleramu mudaala. Maama yafuna omukozi n'amuleka ng'ewaka n'ateekwa omudaala mu katawuni akaddako. Kojja baayitibwa addeyo balabe omulwadde ng'embeera etabuse. Maama yagamba okusinziira ku kye yalaba ogwasooka genda mu kyalo kujjanjaba kitaawe, abaliyo bamujjanjabe, yaasigala mu maka ga mwannyina. Baamutumya nti ebyajjajja si byakusaaga bulwadde ddala, yagamba ye si musawo. Era bw'atyo jjajja yalwala n'agonda, jjajja n'afa. Maama waffe yajja n'abaana, yajja kuziika. Teyasula era yajja nkeera. Olwamala okuziika n'addayo mu maka ga mwannyinaze n'agamba nti abaana ba mwannyina tebasula mu byalo, bajja kulumwa ensiri mu bitooke.
oyo nga ye kitaawe nga yafudde nga ye yamwagala ye yamuwa buli kimu nga naffe abaana be jjajja musajja yatulabirirako. Wabula ng'okuziika kuwedde, nnyina amuzaala yasituka n'ajja mu maka ga mutabani we n'amugamba bwe mba nze nakeera ku makya ne nkusindika viira mutabani wange awase. Omukazi gwali wasa ne bw'alibonyaabonya abaana naye nga ggwe ssenga waabwe si ggwe obabonyaabonyezza bw'otyo. Nnyina yamugamba nze naawe kuliko agenda okufuluma wano. Wabula maama wange anzaala yagamba nnyina bw'oba ozze kulya byamwa nnyina ze tojja birya, ngenda kuddayo mu maka g'abaze naye talibaako kyali kugulira ne sukaali okumukuwa ali kusanga olulimi lukusobose n'olugoye okulukuwa nti oyambale alirubikkamu endiga ku ttale. Ennyumba ne bw'erikkuba ndaba ofuuse nnamwandu talikuwa wadde olutolobotyo oba olw'ebbaati. Bonna baali balowooza nti byakusaaga. Maama n'asibamu ebibye n'akomawo mu maka ga bba. Jjajja n'alyoka avaayo n'alyoka akomawo mu bwannamwandu bwe. Taata akugamba nti akulayirira okuva maama lwe yayomba ne nnyina n'abaali bajja okumubuuzaako nga n'olumbe terunnayabizibwa tewali amanyi kyabagoba mu luggya. Ewannamwandu ewaalinga wakyalwa omukuŋŋaanya, ayina abalaala abakama, ayina abakamula omubisi, ayina abalima mu nsuku, ayina abanoga emmwanyi, ayina abakungula ebijjanjaalo, abapakasi bonna baabula, ensuku zonna zaakala. Naye ng'oli ne bw'ajja n'agamba maama nti ewammwe nga wazikirira, maama wange anzaala ng'addamu nti tannaba yangoba ku mulyo naye talifuna mulyo. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9 emunyenye yeggwanga program code YAMAKA omulongo 2 Sara gemanya gange. Nyongera okutegeeza omuwuliriza wange nti mulongo government sinzigule neyanziza nnyo mukyala Mugera webale kujja kumpa ku ssente ne taata mwami Mugera tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale kutuwagira ku mulongo government si naawe yonna gy'oli jangu onguleko engoye z'abaana abalenzi n'engoye z'abaami. Tuyina amasaati amalungi ag'emikono emiwanvu n'ag'emikono emimpi, tuyina ag'ebikuubo agali plain ag'ebimuli kyonna ky'oyagala. Tuyina t-shirts ennungi ez'abaana abato n'ez'abantu abakulu, tuyina obugatto bw'abaana obulungi, tuyina kawunda suits ennungi, tuyina suuti ennungi, tuyina buli kimu kyonna, tuyina emisipi, tuyina boxer, tuyina vesti, tuyina pants, tuyina byonna. Obusaati bw'abaana obulungi, kaki w'abaana omulungi, jento w'abaana n'ow'abaami, jeans ennungi, byonna tubiina ku mulongo garment si mujje mutuwagire. Tusangibwa ku Sasa Plaza. Essimu yaffe eri 0788 93 45 46 0788 93 45 46 bayitawo ku mulongo garment si. Honeypot Herbal Gentle Wash ddagala lyaffe abakyala litukuuma okubeera nga tuli bayonjo n'okulwanyisa obulwadde bwonna obwandibadde butukwata. Likozesa omukyala ng'omaze okozesa toilet etali nnyonjo oba ekinaabiro ekitali kiyonjo. Likozese n'oluvannyuma bw'otuuka ewaka weeyumuguze n'amazzi amayonjo. Ojja kulwanyisa ebiwuka byonna, bi-infections byonna, bi-candida byonna ate ng'ovaamu akawoowo akalungi. Bannaffe bano aba Honeypot Herbal Gentle Wash bafune ku 0393 24 87 0393 24 87 ne 0707 400 ne 0707 400 baliyita Honeypot Herbal Gentle Wash.
Shani Tabitu World nzigule tusangibwa wakaliga katale kaba veterani jangu tukusibe enviri jangu tukusumulule jangu tukukole retouch jangu tunazeemu jangu otuwagire atenga n'ebizigo tubiyina era tubyekakasa tulina ebizigo bya skin ebirungi ddala tutandikira ku mutwalo 2 n'okweyongerayo tulina sabuni wa skin okuva ku gumu kitundu 2 kitundu n'okweyongerayo tulina scrub wa 2 kitundu tulina moisturizer 2 kitundu tulina oil wa mitwalo 3 kalungi kaboobeza olususu ne bw'otakozesa makeup yenna tuyigiriza abaana enviiri mujje mutuwa abaana mujje tuyigiriza abaana era mujje ku nsonga z'ebizibu byonna Essimu y'Awakaliga eri 0772 611 0772 611 teweerabira nti okuwandiisa abaana kugenda maaso ewakaliga katale k'aba veterani bursaries eziriwo nammwe abaana abakadde mujje mu renewing card mulyoke mugende ku ssomero omuzadde yonna gy'oli jangu renewing card y'omwana wo bw'oba osobola jangu n'akafaananyi obutasukka lwakutaano bwe lusukka olwokutaano oyo omwana aba tali ku bursary ya mulongo Yongera okwebaza mwenna abanyambyeko abampeereza obuyambi n'okutegeeza abawuliriza bange bonna nti nsaba munkwasizeeko sobole okusasula ebbanja erivudde mu bantu ab'enjawulo betuzze tuyambako nsaba kyonna ky'oba oyina otuweerezeeko ku 0776 10 ne ku 0752 10 Abaana bange ba live streamers sibeerabidde naye olumu bwe mbeera nga si bulungi mu mbeera binsobera naye nga mwenna mbaagala nnyo mbalowoozaako mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale ku viewinga mwebale ku sharinga mwebale byonna tuwere emitwalo 10 mbagulire embaata yammwe ate musobole okugirya kisolo kye bayita omuntu kaakatolu bwama katwengere mu maaso ne programu yaffe kooti yamaka n'ebbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero ebigambo byatandika okusaasaana olw'embeera y'ewannamwandu bwe waali n'olutalo olwaliwo wakati wa muwala we mulongo omuntu bw'aba akuze aba n'ebirowoozo ate nga omwana we yennyini gw'ayina yamuleetera ebirowoozo Jjajja waffe teyafuna mukisa gukaabira bba kubanga ebizibu byamutandikirawo nga ne bba tannaba kuyabirizibwa lumbe. Taata yatugamba nti abantu bwe babagamba olumbe maama yennyini yagendanga jjajja gy'asabye emmere n'abagamba oyo temubaako kye mumuwa kitaffe yaleka ssente nnyingi nnyo mu nnyumba n'olumbe lwe yaleka alutegese siraba lwaki ajja abasaba emmere tuyina ensuku ne kitaffe gy'ali ayinza n'okuwemuka. Ensuku maama ze yalinga ayogerako z'ensuku ezaali tezikyabala. Wabula mbu taata gy'agenza okunyweramu n'okulya ennyama yaabwe yasangayo ebigambo ebitaamusanyusa. Yajja n'agamba maama bantu nga bakwogerera ebigambo bingi mukazi wange wabaaki lwaki wakyuka omululu gwaki. Taata waffe yagenda n'ayita bakojja baffe n'abagamba bwe muba kyonna kye mwasobya mwannyina mmwe mwetereeze naye abantu babasunga abantu babwogerera ebigambo bingi. Mama waffe yavuma taata waffe n'amugamba ajjukire nti bali baamuloopamu baganda be n'agamba okufumbirwa omusajja atategeera akomba mu bigere by'abakoddomi be banakuwa batya ekitiibwa kati obayise bankole ki abo nga bw'obalaba. Maama waffe oli omuto yajja oluvannyuma yagamba taata nze mukulu wange sinza kuddamu kyayogedde naye okuva lwe namunyumiriza ku ngoye mwannyinaze ze yali ampa olw'omulerera omwana awo we zaakoma. Bw'oba nga waliwo olukiiko tuleme dukolera mu maka ge tulukolere mu maka ewaffe wennyini nga n'olumbe terunnaba kuyabizibwa. Baasalawo taata ave mu nsonga maama waffe baamukolera olukiiko olw'ekika. Ebyaliyo taata baabimunyumiza bunyumiza naye maama waffe yavuma buli muntu yenna maama n'awemula buli muntu yenna n'agamba oba olujja lukyakuŋŋaana kuba nnamwandu waali
namwandu bw'alivaamu buli muntu alituula mu maka ge. Tuliraba aliddamu okutuuza olukiiko wano mbu balutuuzizza ku nze Nagundi. Baamugamba bw'otyo bwe wayogera n'ogamba mbu amaka ga mwannyoko gundi gasana tegaliimu mukazi nga balowooza byakusaaga, era ne bamugamba tukyabuuza ku nfa ya mukazi waffe. Maama kyeyava aseka n'agamba mbu enfa nnyingi ze mukyabuuzaako, bwe mulimala okuzibuuzaako muliziwandiika mu katabo abali baawo be bali kasoma. Maama yabagamba ye mufumbo takyalina kyanona mu luggya lwa kitaawe, ewaka waafugawo era akolerawo kyonna kyayagala. Alijja nga bamuwadde ennaku z'omwezi z'olumbe, ndaba ne bwe yali afa teyaliiwo. N'abuuza nti mmwe abaganzi abeeserejjanga okujjanjaba, gwe mwajjanjaba kati yaliwa? Bakoddomi bonna baabigamba taata. Taata n'abagamba ne takyalina kyayinza kugamba ku maama. Bamaama be babiri bwe bazaalibwa ne namwandu bajja ne bamugamba nti agende yeetondere nnyina olwa byonna bye yayogedde ne bye yayisizza mu kamwa. Maama n'agamba tagenda kujja kwetonda. Bannyina ne bamugamba bagenda mmuboola bw'atagenda kwetondera nnyina akikole nga n'olumbe terunnaba kwabizibwa. Mulongo, maama yakola ekintu ekitakoleka. Mulongo, maama wange anzaala yatta nnyina. Enfa y'emu nga gye yattamu muka mwannyina. Waliwo abantu abakuumanga namwandu era nga basasulibwa batabani be ababiri abaali basigadde bamuwa obuyambi. Yabagamba nti awulira ebbugumo ng'ali mu nnyumba munda, n'abagamba bamutwale nga ku kiraalo. Ne bamugamba baakumye obusa ate tabwagala, ko ye bamuteeke mu kigango. Ne bagamba obudde bwa kiro, n'abagamba munteere omukeeka wabweru naye nfa. Jjajja waffe kye yaddamu kuyita mannya ga bba 87.5 Star FM. Munsonyiweko, jjajja wange kye yaddamu kuyita mannya ga bba nga bw'alaliira nga bw'akaaba nga bagamba nti afa obulumi ku mutima, nga bagamba munkwate wano munkwateko wali, mumpe ku mata amabisi nyweko, muntwale mu ddwaliro. Abaali bamukuuma baakuba enduulu, bayita abantu basanga jjajja ayiriitira. Emmotoka egenda okutuuka emutwale mu ddwaliro nga jjajja afiiridde wennyini ku mulyango nga mukyala wa kojja waffe era gwe tutaalabako naye we yafiira. Emiranga gyasaanikira ekyalo kyonna. Jjajja yafa nga n'olumbe lwa bba terunnaba kwabizibwa. Amawulire gaasaasaana era ne maama ne bamubikira. Taata akiinako obujulizi agamba nti maama yayimirira n'akwata mu mbinabina n'agamba zijje zindye maama. Ate gwe babadde baŋŋamba ogenda okwetondera afudde, kati talinze na kulinda ŋŋende mwetondere. Gwe bagambye ŋŋende neetondere ŋŋenda kwetondera malaalo. Kino si kirabanga, naye nga gwayogerako ye nnyina afudde eyamuleeta ku nsi kuno, atalina kye yali amukoze, atayombangako naye wabula nnyabo ye yatandika olutalo wakati we ne maama we amuzaala. Oli ku Star Fm 7.5/9 emunyenye y'eggwanga, program kooti y'amaka omulongo 2 Essara ge mannya gange. Mukkirize tugenda kwongerezaako wano olunaku olw'enkya nga tumaleyo ebbaluwa ey'ekyeneena kya maama waffe. Ebinaaba bivuddeyo byonna tujja kuba nga tubyogerako. Nkubiriza abazadde mujje mu renewing card muleme kusanga buzibu ku masomero. Saagala munkubire, saagala muntawaanye, nyina ebizibu ebimmala already, saagala nammwe munfuukire ekizibu ababbasare. Zikoma ku Friday ku Shente Beauty World ewakaliga. Saba Mukama Katonda bankuumire abasobozesa okunsonderako ku buyambi sobola okusasula ebbanja lya Dija. Sinkana olunaku olw'enkya
Assalamu alaikum. 87.5 Star FM. 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 FM.